Kibere malidadi sana atenga tewera bila banafa ba SMP Tours and Travel bagamba nti bategese ekyakabi Easter Tour 2024 abali etazo genda okulambula Canada okwewandisa kugendera ddala maaso sobola bakubira ku 0759 79 37 obayita ku 0785 atano mwenda nsavu musatu 07 bosobola ogenda wali ku office zaabwe ku Ruhumu Street ekizimbe bakiyita Juliana Complex level 2 room S04 ebanafa ba SMP Tours and Travel kakano bufunze twatandika ne mutaka vaniriza nnyo kwembozi muyuji nzajjo Fremayanja aka Mr. Wagwa ngo buli kundaba yona gyosinzira okundaba bitambula bitya side ya woli bona wosinzira okutulaba mu mawanga agenjawulo n'abasinzira wano baffe Uganda manyi nti ensonga zonna mugezezaako kuzitambuza obulungi kwetuli nnyo nokulwalero ntambuddeko ku bigere nezija mu kibuga wakati wano kizimbe bakiyita Julayina abamukyala so wetuli botuke nakasero ku akabozi ko bbiri era wali ne radio 1 so ekubona erida munda ekuwedde erita ku kizimbe kya okuli kabozi erida munda kizimbe kiri mu maaso awo kyebayita Julayina nendegero zonna nja kwatongera okuzifuna obulungi so eri waggulu wano webali banafa ba SM Tours and Travels so tuweze tuwayemu ku mboozi of course ebingi ebitambula abasajja bangi bavudde mu ggwanga wano bagezako okutambula ndi mulimu gw'amawulire naye babangi bavudde mu ggwanga Uganda abakola amawulire bagenze mu nsi ez'enjawulo waliwo abagenze South Africa waliwo abali Canada waliwo abali mu Bungereza waliwo abali mu America sinabulira nnyo badukidde Dubai nga wamawulire yadukira Dubai sinabawulira nnyo n'okusigeza esize okumenyera okusiga mwe balina walala bwe nakoze okunoonyereza nesanze ng'omusajja ono gwotudde naye wano gwolaba Mugisha mukulu Mugisha nga okunoonyereza kwe nakoze nga ye musajja akoze olukwe lwonna okulaba nga ddusa abamawulire okubamala mu ggwanga so nze kumubuuza agoba ki omusajja abaza ki ogoba ki ofa ki n'ensi so Mugisha nsanyusa okukulaba era nsaba obuze ku batulaba tutandikira abatulaba ffenna mu mboozi mu UG SMP Tours and Travels wano wetusinzidde mu office yaffe Kampala ku Juliana Complex yes Juliana Complex wetuli nane ekizimbe kino abasinga tuyita Julayina kati yena nyini kizimbe yamanyi ffe tuli wano tutudde bitambula bitya bitambula mpolampola tutandikirewo tulina abasajja bangi abavudde mu ggwanga Uganda omwami Katongole omutongole yava mu Uganda n'agenda waliwo omukulu Selector William yava mu ggwanga n'agenda nalabakawo ono gayi mukwano gwaffe yali wabukedde yesinga okuba kansala gundi ani Erimiya naye yabuka n'agenda Abitita Maaka yabuka n'agenda omukyala ono gundi omusinabira ku mukyala gundi ono yali wabukedde ani Flavia Namulindwa naye yabuka n'agenda waliwo gayi wange DJ Shafik yali ku CBS yali kuna ku Sapiens naye yabuka n'agenda nga tonambuza kasimu ke wankubidde gwe wakalaba yagenze nabya tutongolalawo so naye sawa kiro sawa n'ogwekiro wongera okulaba omuyaye ali ku nyonyi efala ebyokunyonyi n'embiraba ebyokusituti ng'atuuse eri n'embiraba ono esanyu galina pitirivu lyasibuka wano wennyini welyasibuka lwaki abamawulire obapangidde nnyo okugenda ebulayi ebweru ensi z'abazungu si kubapangira nnyo okudduka okugenda ebulayi oba ebweru kubanga nange nakava ebweru obadde Canada mbadde Canada nakadda anti abantu tulina okubagamba ekiri ku ground so endowooza z'abantu buli omu alina endowooza ye ku nsi kuno amayanja nze wentudde wano nkolera ku bantu buli omu ajja n'ekirowoozo kye kati nawe ojja n'ekirowoozo kye najja n'ekirowoozo kye so otambula n'ekirowoozo ky'omuntu totambula
sinze sikuwa kirowoozo kyange because ogenda okuggira ewange oba olina ensonga zo so ze tuyimirirako ne tufokasingako ne tusinziira from zero scratch up to the promised land gy'oba yeetaaze nga gwe omuntu. Yes. Abantu bano bw'otula ebiseera anyway tebatebaza kukola ebigendererwa bya mbalina kubuuza nti abantu bano ebigendererwa bye biba okuva mu mirimu gyabwe because eri abantu abamu ffe twalowooza nti nabanza kuba bakabi nnyo olaba obuulyawo nga tebali bali na nsonga ebatwala sijja kuyita kudduka naye batwala okuva wano ogenda okukola emirimu mu mawanga g'abazungu. N'ekyo ndowooza ebiseera ebisinga naawe obigobako obugobi neweekanga nga mubimaliriza process ne bagenda. Process ebeera etya? Process eyo nga kubanga ze kumanyidde amawanga mubasinza okugenda Canada, Bungereza, America. Ensi esinga ate nga zempuleeza bagamba nti ate ziyesibwa ennyo ng'ogaseeko ne Australia. Okutambula kuzibu ku muntu akunyonyodde nti kuzibu naye okutambula kyekintu ekyangu ennyo kyetusobola okukolako ng'abantu. Yes. Okay. So kyangu nnyo kizibu nnyo naye ate kyangu nnyo. Omuntu otulaba wali mulamu kizibu kitya ate era kyangu kitya? Kizibu nnyo from a distance okuwulira nti njagenda America olugendo luba luwanvu mu ndowooza n'ensi gyeri kubanga olyebuuza ntandikiddewa otegeera okugenda e Canada olugendo luwanvu mu ndowooza n'ensi gyeri because tomanya nawe okwata tekiringa munagamba nti ngenda Masaka kwata nateete kyenzira busega nendeka kyengera nempita mu mpigi wakiso yonna neng'e naye buli weteekateeka obulungi omuntu yenna atambula buli weteekateeka obulungi nawe kennyini mayanja osobola kyekolerako n'otuula ku kompyuta yeno gyentera okulaba ng'olina ku mugongo n'ogamba kati njagenda America kiki ekyetaagisa notandika niweesootira omanyi mumpeekawo ku checklist nina checklist yange gentera okukolerako emirimu gyange oluusi njinyonnyola omu ku omu kwoyo abazze kitegeera mumpeeyokawo checklist awo. Okay. So checklist eyo buli lwojja nenjikunyonnyola kiba kyangu nnyo era omuntu kasa tuva ku checklist eyo nga bwe bagireeta omuntu atulaba ayinza okwebuuza checklist ki era kibeerako ki kuba kumanya gabagenda kubaako nsi omuntu yalagadde okugenda kubaako miwendo gya nsimbi kyekiba ku checklist. Checklist eyo lugendo lutandika ki ekyetaagisa basic needs nga bwogamba kati nze saa kuva mu nju nga sambadde so kuva mu nju nga sina kantu kange those are the some of basic needs okitegeera. So basic needs tutandika naki ye namba emu tuzzaako ki ye namba bbiri kiki ekisembayo kitegeera. So buli lwotuuka wano buli lwotuuka nga bwebampa checklist eno buli lwotuuka wano nina olupapula luno wammanga buli client lwajja tutandika okulusoma these baziyita best abankolako awo mpolampola these zetuyita basic needs or travel requirements. Bwetugenda mu travel requirements olina okumanya ntandikira ku ki. Wano wencekinga ku checklist yange nyinako passport kyekisookerwako ate batogina obulagawo bw'oba ne passport olina okumanya ki ekikutwala gye tuyita mu luzungu purpose of travel. Omwana yaŋŋamba mbwe nenendaga muntu mbosobola okulinya ennyonyi purpose of travel bagenda mu nsi ki oba Burundi oba ogenda Burundi, Tanzania, Rwanda, Kenya, all our East African countries. Tendaga muntu ebemala. Okay. So bwe tudda purpose of travel tulina okumanya tugendera ku ki. Purpose. Yes. Ensonga kyekutwala. Ensonga kyekutwala.
ositu ungatona nga wakafuna passport yo kiki ekiddako purpose of travel. Purpose of travel eri mu njawulo, it's in many differences. There is business conferences. Purpose of travel. Omuntu ngomukolera ku bino bina bino byokutambula. Akubuulira nsonga kyemutwala. Already the mission ya Uganda basinga okimanyi. Njagala nnyambeko ngende kukola e Canada. Ati kyolina okumanya buli munnauganda yenna. Njagala nnyambeko ngende nkolere e Canada. Era 90% in any country it's just about Canada. Mnasanya kukosa chikambo Canada, but any country. But 90% of Ugandans ojja kusangamu 1% omutala njagala genda nkomyo njagala genda kulambulako naye abasinga bw'abantu balina essuubi lya kukoma wa automatic note abantu ensi yabwe bagikoowa si kugikoowa naye Uganda eri mu kukyuka. Manyi bwe nali e Canada waliwo ebintu bye nalaba ne mmanya nti by the way nakino njala kiyiseewo abantu abakuŋŋaanya omusolo gwaffe gwe Uganda at least mutuyambeko ogwo omusolo guzze amagoba because abantu bali by the way tubabenefitinga nnyo ku bintu bye tutunda ku kkubo naye omusolo nebosasula 1% omusolo bagubenefitingamu ge makuba amalungi ge mulaba ge malwaliro amalungi eno yetuveeyo because nanyiiga nnyo buli entambula netuuka mu muzezo nyiiga onyiiga nze nagenda Rwanda wano nanyiiga nnyo nagenda okudda wano ngaali mukamba muzi so ebintu birungi mu nsi gye tugenda naye entandikwa yenzibu nga bw'ogamba nti mu Uganda ffenna we tuli yagala kutandika bizinesi ng'eno starting capital yembonaabona ye nti wootandikidde olugendo olwo naye mu mwezi gumu wiiki 3 you settle n'otandika obulamu buli kati nze waliwo be nagenda nabo mu June at this moment after a period of 1 month and plus manyi bakangamba nti bakatuuka e Canada. Are you sure? babadde Canada nokimanyi tibakangamba nti batuuse Canada kubanga omuntu watuukira mu mwezi guno agamba agenda kuwa $100 nga tolina mulimu gwokola oli ku benefits mati kitegeeza $100 zikuwa buli mwezi ekyo nategeera naye for the start bakuwayo 10 bakuwayo ebina tonafuna mulimo olimu olya webaka extra mungafunya kamwenyi mwe awulira 10 nafuna kamwenyi mwe ositegeera so twali tukyali purpose of travel nga tuzizeera turugambo lungi kwanga ensezo zinyuma by the way ate nga ne Uganda eri mu kukyuka olaba nti buli kimu kirinnya so ensi wekoma okukyuka needs zeeyongera ate ekirala kyenalaba nti mu Uganda wekimanyi kifo kyasinza okuba n'obudde obwokwonoona yes omuntu nakwita nemugenda nemunyumyamu sabasanvu gemisana tumala ebiseera bingi nnyo mu kunyumya n'okuba olwali n'okwewummuza okusinga okukola osanga omusajja essaawa 8 obudde bumutuntu awo essaawa 5 6 7 8 awo osanga bukya z'ennyama y'embizzi nga wajjudde ne bbiya nga banywa nogamba abantu lunaku lwa Mande lwakukola twabadde mu weekend nga tuwumudde lunaku lwa Mande tebana abantu kibabeeza ku midala gy'embizi okuva ku ssaawa 5 paka 12 za kawungeezi bakola ddi kyensobola okugamba ensi ezo ez'ebweru ziri bizi era bw'okubira omuntu nga takukwata nga takuwa n'ekikumi bali bizi nga bw'osanze nga bweri bizi wano era nsaba otambuleko go ge mazima kujja kuva mu bino byesimanyi ngende wali nyumyemu negundi natambula n'enzira mpozi today purpose of travel so purpose of travel tuyaleza njawulo wali abayagala okugenda okusoma waliwo ayagala okugenda ku medication waliwo gwe bayise agenda amukyalireko
waliwo ayagala kugenda for tourism kugenda kulambulako wagenda okulaba ku girlfriend oyise kimanyi tugende jangu ndabeko kisobola kujja mu Uganda ndi busy kati gwe jangu gwatali busy nakuteekamu akake katolodde omuntu waffe manija yankubidde WhatsApp call ku makya namagondaba negamba nga bakimala taata bulijjo oliawo osaaga. So there is these conferences, seminar trainings, all those so kiki ekikutwala ogenda kusoma, ogenda mu business talks, ogenda mu medication, ogenda kulambulako. All those are the things that are different. Which termed as purpose of travel. So bwe tuva ku ekyo noma nti kino kyenjagala okutambula nakyo then kyekiddako mu byonna bye tulina okumanya byonna balina bintu biri bisatu major byetumegingamu. One, purpose of travel. Two, economic and social ties. Economic and social ties. What are these? Economic and social ties. Byerina ebintu nze mayanja wojidde wane wange sigenda kukkiriza beerewo ennaku 2-3 wano wetuli anti demand ejja kuba ku nzi oyogedde ennaku kumpira wangu byedde twatandikidde waluddeyo singa badde wa mutima munafu singa oliddawo tulabagane. So mu mbeera eyo otegedde nti tiwali muntu yenna ayagala gwobeere mu nsi ye ogijjuze nga tolina kyomuyambakola nga twali kyokola mu bufunze olina okulaga omuntu oyo naye Uganda abantu bakkiriza okubeerawo nga tebakola tebana kyebakola. Ati enkugambye nti fe abakyasinza okuba n'obudde era n'omuntu ajja kuva eri oshoboye nti abantu abasinga bava eri beno bajja Uganda banyumirwe because there is by the way kyensinga okwagala ku nsi Uganda emirembe myerere osimba mujjo nga weebase n'otaba yajja kukubuuza bati wayo si wano nkyowaayi osiige weebase kiki okitegeera naye emirembe egyo oluusi gituusiza wabi wetasobola kukola ki okutuusa obulamu bwaffe bulina okubeera. So kyembadde mugamba nti omuntu yenna alina okumanya yowaayi wazze olina transport ekuzaayo oba ogenda kumala nomukuba ekibatu soka omuli bwe tulina amazima nomukuba ekibatu luseke n'okutekamu oluseke ate nga lwakyuma kubanga omanyi oyajja twala kutwazi atalina mugaso gwagaseeko tolina kyotugase okitegeera. So bwamba tolina kyotugattako ki kyetukwetaaza mu nsi yaffe. So olina okulaga nti oze mu nsi yaffe naye eri gy'ovudde obuvunaanyizibwa namba emu. Olina ku baana? Nze? Olina omwana. Olina ku mukyala? Kibuuzo nga kikalubyemu. Olina business? Nina. Olina? Biki ebikalu by'olina? Nina biki yange. Nina poloti zange. Sinaba kuzimba. Poloti zange weeziri. Sina gaali se. Nina n'akaduuka. Nno kata oli mu sisitimu nno sitandise okulaba gye tulaga. Era byonna byoyogeddeko. It's part of the economic and social ties. One, oina family. That is your responsibility. Two, oina bova ku family. Oina business. That is number 2, source of income. Because tosobola kuleka business yo ogende Canada omaleyo omwezi. Tosobola kuleka family yo ogende Canada omaleyo omwezi. Okitegeera? Sisobola kuleka YouTube channel
A business number. Nga sigenze na kamera. Content. Sigenze na rapero. Sigenze na bichi byonna. Ninga na mbere umezi mulamba ngachana takola. Ngabantu bamutwana chibalawa. Second. Kati a business number go to them. So, eyo nawe tubigata. Bagita economic and social ties. Obuvunaanyizibwa bw'olina n'ebintu ebituwa kasente nti bw'oba oli ye Canada, bw'oba oli US, bw'oba oli UK, bw'oba oli Dubai, waliwo ekigaanye nga hoteri yeerezeemukko oba oyagaddeko nga ennaku nga 3 osobola okukubira mama w'abaana nsooka onzindikireyo $5. Osanga omukama ayinza okukuvuma ani akutwalayo abasajja mwabaki katoli oli mu bulezi osaba sente. Naye ate nga wevunaanyizibwa kyetwogerako anti otegeera nti ogolesa emabega akulimu oba takulimu okitegere ate gwokubidde essimu oyo gwokubidde essimu gwosookeddeko yennambe mu buvunaanyizibwa bwo. Waliwo incident gye nawulidde wali mukwano gwe bamuyita Bole akola ku Diamond alina omuwala bali mukukolera ku nsonga ze. Oyo mugayi nno mulungi followinganya buli kagundi kabaako ayina analytical matters buli lwa programu ze ziba so well organized and analytical. Kakati omuwala waliwo gayi bana beyita bana abogerera ne social media kakati muje Canada ojja kujjawo sobabuze mu bulamu bulungi ensi nnungi ojja n'obukule banange olwo nga kugamba nti nina omuntu asobola okukuyambako n'otuge Canada n'ofuna n'omulimu. Omuwala bwe yawulira gayi oyo gayi w'omuko obugule bwenyumirizaako omuwala n'agenda mu bokisi ya gayi n'amugamba njagala okugenda e Canada bikire n'amugamba watuuse nadda nanga kati akwe nambe n'okutegana n'omukyalo oyo otegana n'omukyalo gere naye agenda kuyambako procession etambule ajja kwagwiza ejambi nnyo le omuwala ne bamusaba ssente kukalaga mu $1,000,000 suka mu 12 naye nga $1,000,000 obazaaki naye oluvannyuma omwana n'abalemeramerako awo bamubulookinga banyomba ne bakola biki olosa oluyinza wabule nga tayagala amuyambeko balali bayinza okukola ki webayinza okuwanika bagaya abo bazuze ssente ze. So abantu bwe batumutaza kubewala atya nga tutulaba kweyongera ewali ku gundi. Kyasobola okwogerako ekyo ffenna tuli bannayuganda ffenna tuli otuyiya bulamu naye tuleme okuyiyiza nnyo mu bannaffe era nze ndowooza asobola okusasula ssente nnyingi mu ofiisi eno atandika na $3,000,000 oyo aba kusasudde nnyo ssente nnyingi anti kugambe nawe osobola obyekolera okitegeera. So bulwogera ku makya n'okuwa oluseke mu bannayuganda olidde ne bizinesi naye bwogiyita yes wala bitagenda bulungi kusinzira ku pressure ya client namba emu kubanga nga bw'omugambye kati etakoze ekintu kya wiiki emu. I'm telling you people twali visa ola ne Dubai etwala naku eye Uganda etwala naku 2 oba 3 oyagala visa ya Uganda osobola registeringa no submittinga. It takes like 1-2 days to verify the documents. Uganda, you have to money. Then Dubai, it was like 1 week. Then visa. Kati otambula otye Canada. Ogenda US. Noweteekateekera mu wiiki emu. Sorry. Obusungu nno. Oteekateekera otya mu wiiki emu. Visa ogenda kweteekateekera visa giwa space of 3 months before a space of 3 months before and a space of 1 month after 3 months. Ntegeeza ki bw'oba ogenda kukyala e Canada essaawa zino olugendo lwolupulaninga mu October bw'oba onagenda e Canada ng'olugendo lwolupulaninga mu October katono bwemba nagenda e Dubai olugendo lwange lupulaninga gi bw'oba kutegedde nti visa ya wiiki nnamba weteekateekera emyezi 2 ofune eza visa ofune eza tiketi hotel booking byonna bibeere ready egyo myezi 2 giba because visa wenakomerawo mu wiiki emu you board and you go if you are to come back
oba tokomyewo sigalayo gomanyi wono senza kusukawo wano nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwa nikwagaliza akawongeza akalungi nabinajokola tinokutambula esimu bazitandikiddewo. Stress no more if your dream is to go abroad. SMP Tours and Travel is here for you. We work on your travel documents like passport and ticketing, and we can get you visas for countries like Turkey, Switzerland, Iceland, Finland, Germany, Netherlands, Denmark, Dubai, England, USA, Bahrain, Canada, and South Africa. We are located on plot 9, Lumo Street, Kampala, Julina Complex. You can call us on 0759 793 767 or visit us on www.smptoursandtravel.com. SMP Tours and Travel, let's explore.